Olusomo olwokubiri lwakatambulako ennaku 7 wabula bangi tebannadda ku masomero. Kiwaliriza abatwala ebyenjigiriza mu kibuga Masaka n'emirirwano okulabula abaddukanya amasomero. Babalumiriza okuva ku biragiro bya Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo bye yayisizza okwewala okusosola mu baana. Stephen Kakeeta akulira ebyenjigiriza mu Masaka City agamba abazadde baba bamanyi ennaku z'okuzza abaana ku masomero naye ne beebulankanya. Tukubiriza abazadde mwenna okulabira ddala nti muzzaayo abaana mu masomero ng'obudde bukyali, ate era tubakubiriza okubawa ebyetaagisa ate n'okubalondoola abakomyewo okulabira ddala nti abaana baffe bali mu mbeera ennungi. Kakeeto azzeemu okuggumiza ku biragiro ebyayisiddwa omuli obutatwala abaana kulambula nga tebasabye lukusa. Abakulu b'amasomero balina okukitegeera nti nno etteeka lyazze era baligondere, n'abazadde bamanye nti abaana baabwe kino tukikola lwa bulungi bw'abaana baffe abiyite emito egigenda okubeera mu nsi muno era n'olwensonga atakigondere tujja mukuwala. Pookino Judy Muleke ow'essaza Buddu awabudde nti ebyayisiddwa byaleeteddwa kulungamya ebyanjigiriza ebibadde biwabye. Abazadde abasinga mulowooza nti bw'owa omwana gwe by'otasobola kuba nabyo n'olwekyo omwana aba afunye kye yeetaaga mu nsi. Omwana muwe ekyo kyokka kye yeetaaga, kyokka ate n'amasomero ago agakola oluusi ebisukkuluma ku ebyo ebyetaagisa omuyizi ndowooza nago gasobodde okumanya ekiteekeddwa okukolebwa. Musisi Richard, ssentebe w'ekibiina ekikumaakuma abaliko obulemu ku mibiri gyabwe, agamba ddembe lya mwana okusoma si nsonga kikula ki. Kitukakatako okubawa byonna ebyetaagisa n'amasomero kibakakatako okulaba nti bateekawo embeera esobozesa abaana abo okusoma obulungi okuvuganya ng'abaana abalala bonna. Joseph Yiga, omukubiriza w'olukiiko olwa Nnyendo Mukungwe Division, asabye abayisa ebiragiro okwebuuza ku baddukanya amasomero. Twandisabye byonna ebikolebwa byandibadde nga waliwo okwebuuza ne ku bannannyini masomero ne ku basomesa, kubanga tulina ebibiina byaffe ffenna ebitugasa okulaba nga tujjamu omulimo omulungi lumu ate ogwandigazizza ennyo gavumenti. Yiga George William, kansala ku Nnyendo Mukungwe Division, agamba waliwo okutya kuba tannamalayo ssente ttaamu eyaggwa n'okwewanika kw'emiwendo gy'ebikozesebwa mu byenjigiriza. Iridwa naye nga abazadde bagamba tulikuwa bibadde ebiseera bya nkuba emmwanyi, ate nga biseera bya mmwanyi emmwanyi zibaye tezinnaba kukala, kati balinda obumwanyi bukale kubanga w'obutunda nga bubisi ate buvaamuko ssente nga ntono. Baagala kumala kwanika mmwanyi zikale babeere nga batunda baleete abaana ku masomero, naye nga abazadde gamazima ku matuufu ssente zo tibalina. Bo abakumaakuma abaana abaliko obulemu bagamba amasomero agamu tegabatereddewo mbeera ebasobozesa okusoma n'okukubiriza abazadde obutakotoggera baana abaliko obulemu. Bakubiriza tufune ebintu byonna ebitusobozesa okubeera mu ssomero, okusingira ddala singa rampu zibeerawo mu ssomero omwana n'atakozesa nnyo staircases, era n'abo bonnyini abatasobola kuwulira oba okulaba okuwulira ne mufuna sign language interpreters ne babasobozesa okutaputa ebintu byemusoma. Munnabyanjigiriza Ssaazi Siraaje e Kalungu ate nga ye mumyuka wa Pookino owookubiri agamba omwana bw'afiirwa olusomo olusooka kikosa byakola mu lusomo olwokubiri, nabwe kityo obujjumbize ku njuyi zombi kikulu. Muteese akuwulira ekikisa kyagenda okusasulirako omwana waffe oyo, omwana omukkirize asobole okusoma. Kitegeere buli mwana wasigalawo waka aba afiirwa ate abasomesa sirabasi twagenda kugiddamu. Olunaku balufudde luba lufudde. Tusaba abazadde buli lwolaba nga abaana ttaamu etandise ate omwana n'omusigaze ewaka obeera omaze omukotogera kuba tolina kya bugagga ky'ogendamu okujjako nkola ki okumusomesa. Byamukisa Ronald, Salt TV, Omunnyo.